Media, Tuggussa Enssonga. Tugenda kubera kuba tukyali nze nkugambye omukazi asinga amazzi amangi mu Uganda alisemba bule kezi ya Kyolaba bamumanya abesemba bule muveyo mu njulire ku kyalo Ntete abyomusulo ebyo nabalagirira dde enkola omukazi bwakufukiranga amazzi ng'ogeekengedde kombako omusulo guba gutuŋŋununa webbirire mpolampola nga talaba kola bwoti bw'owuliramu okutuŋŋununa musulo mwokya oluyi obwenzi bukuma ddi amaka omusajja buli lwagendako mu bwenzi oba omukazi n'agendako mu bwenzi akomawo ng'alina ekimulumiriza ng'ali guilty ayongera okwagala munne kuba abalabanga amusobezza. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Kati ebifo kati ebisanyukirwamu mu Uganda kati biringa ebiri top kati byosobola okugamba nti kati wosobola okugenda. Waliwo Milano Hoima. Cafe Milano. Cafe Milano. Nina kikolero kyange kikolerayo okimanyi n'okimanyi. Okimanyi? Kigali sikimanyi tonna kyogera lino. Kankuwereko Cafe Milano. Cafe Milano. Kati mwogende Jinja. Waliyo Club 49. Jinja. Bw'oyingiramu bangali e Canada. Chupa ya bia ya mutwalo bano basimanyi ninamu kakaga nsaliraako tozunga. Okimanyi. Nkitegeera. Kikuliraawo kyekyo bakikashira. Kiyimiridde. Naye kirina wano wano mu Nansana we tuli ku Katero. Nti ebbaala eno ndeetera chupa yazo. Paye chupa entu ya milioni 2. Nalabye mwana ku TikTok nga ali wano wennyini nga jijja bati mu kibox. Nagigira. Twabaji balaga kashera gashumba nga kajinaaba mu ngalo nga mazzi. Ya milioni ezi poloti namba wana abaana bazinjwa nyanya. Abaana basulawa. Basulawa. Simanyi basula naye munnanga abaana ezinywa tezibula. Omanye ebbala ne bojjanga tolina wadde 10 oddayo otamidde. Yine tunulanga muntu. Eno bojasa obako kyotunda. Oyasa. Eno. Yewo mbampe ko sample mbwire yewo me. Ye chupa esingo kube ye bei milioni ezi leta glass. Leta glass. Kojja. Milioni 3. Njagala okulabe kugisanga ku meza y'omuntu. Kubanga tuwano mu Uganda buli muntu glass aleta yaki. Tugenda jinywa. Mugaga SB4 alagidde. Tondetera bizibu obwana bwange bukyali buto okunsibira nti yabbye omwenge ku Katero bba bakusemeze mukaaga
toze kotu ya dokula okulaba omulamuzi nakweta mukoti mukozi gw'omusango akusere emyaka eja bamusibidde yanywe daazu ku Katero bba azu kati waliwo nawe olese girasi okwekusizako ebifaananyi isoke waliwo ebika by'omwenge omuntu byanywa n'omanya empisa ze kati omukazi bw'anywa beero manya nti mukulu omunyi wa beero tabula igo omukazi bw'anywa igo manya nti omutwe gwe mugumu alinga musajja tojja kulya omukazi bw'anywa nayiro omutwe mugumu tojja kulya omukazi bw'asabanga siminoofu ogenda kulya bubayimisa n'obayimisa omukazi bw'akusabanga buno bulayiti obwo butunda agenda kunywa 10 ensawo ogenda zikuba ebiraka naye tebaŋŋamba nti owannayiro anywa 2 waliwo ab'emitwe emigumu n'azinywa nga bw'ozoogedde n'asigala ng'emboozi ekyali soba nga nywedde nayiro nkutidde abo gye bali so ekika ky'omwenge kati waliwo abaana ate ajja okujja wanagambe kale ezigula eno sigiina $2,3 bampe black and white yetya bwe baleeta mulina black and white wano omuwala bw'anywanga black and white n'aginywako obusaanikira 5 n'asigala nga akyatambulanga n'emboozi ekwatagana nteekawo $1,000,000 y'essente abaana gye bali kojja black and white omwana aginywa n'agikuba wali twali mu motoka z'empaka twali gundi eyo Masaka eyo lwakuba nti kale yagala nemukuba naye nga yaga bagamba abaali naye bwayanywa black label nanywa black and white agimalamu kana akantu okalaba tetuli ku byabulango nti kitebatwogera mazima mboozi ya bulijjo kana akantu obusaanikira 3 ng'embwa agiyita ŋŋwa eri percentage ki gwe gisomeeko olabe 75 40 40% gwomanyi 40% nga buno obucupa bwa bbiya buli mu 4 zino tezikuba nnyo omwenge gw'abagagga tegukuba nnyo omwavu yanywa nnyo gunaamukuba asobole okwerabira ebizibu ecupa eno egamba reposado pro de agave azu ekitegeeza togyepankako ng'ensawo yo teyimiridde abaana wano bazinywanga 10 era nze ngamba abasajja bw'oba okimanyi ng'otozeeyo tetuleetera ebizibu wano naye otya nnyo naawe nvaako abaana bazinywa n'eccupa eno kyova olaba eyina ekitiibwa teva mu kofini eri mu kofini watozeeyo azu budde bukyali bwa kukola badde manyi omugagga otaddewo embeera naye omugagga mukopi muzibu juniya nkwatira essimu eno bayinza okunkubirako tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuyine abanikojja nga bulijjo tubabuuzako wenanamuna abali eyo era ku lwaliro tusinzidde wano ku Katero Bar and Lounge wano kukyennabweru onabeera nabweru abeera nansana between nabweru ne Hoima Road nabweru ku kisaawe ne Hoima Road mukakko omulundi gwange gwasooka okujja wano omwana yampita wano olwo nava nzungira tekayo status nambuuza oliwa ne mugamba nze ono ngenda waka nangamba jangu wano ku Katero Bar nina bye njagala okukuwa yali taliimu naye ng'avudde eyo bweru eyo nga maze weeks nga 2 muno naye nga omunoonya n'abula nangamba oliwa nina bye njagala okukuwa jangu mu Katero Bar nenzijja nempakinga wali nangamba yingira ne nga sigenda kwinga jangu bimpire wano yebbala yokka gy'osanga ng'abawala basinga abasajja obungi wano kati buli bbala ino olunaku lwe yeekwata wano Katero esinga kunyuma Lwakubiri na Sande olwokutaano tubeera wali Power King olw'omukaaga tubeera wali ku Holas waliyo ne Monday African Mondays ez'ekkololo nawa naye ffe tetulina buzibu kwogera bifo birungi so ebifo ebyo Abani Lwakusatu enamuŋŋoona nawo wanyuma obufofu obunyuma nnyo abantu tebaagala nnyo bintu kati binene nnyo bagala nnyo ebintu nga buli posh nga bulungi edda amabaala g'omukololo Ntinda
simanyanga gakwatanga ennyo nga kugerwako how comes ne bale na chanjawulo kyo okuba kati otwogera ku mabala bwotwogera ku mabala kati Katelba and Longe siri mwogezi waayo kuba saasasuddwa tuzze kukolerawo obukolezi mirimu gyaffe naye ng'ojja kulaba nti balina ttaaki y'ekkololo ne bagireeta ennansala nti osobola okusanga wano abaana nti icupa ya bbiya oba yakasanvu abaana nga bazinaaba mu ngalo nga mazzi ate ekitali walala nti abantu babadde batya okurisikinga nti mu bifo ebyo birabwanga ebyeyo oteekamu oti ekifo ekiri 5 star so that is what makes it unique n'emirembe tojja kusangawo bino ate biki semirembe mingi bwana bubeera muno obuyimiridde obumalayo wano bw'ojjanga oli sambala bino oyambadde ebigoyegoye ebyekisiru toyingira olina okuba ng'oyimiridde tojja kugira mu kiteteeyi kya tantantala n'obukalabanda bw'engatto olowooza nti ojja kujja wano olinyirira abantu yambala engoye zo z'okyaliramu ojja obinuke tewali ajja kukwatako kifo ky'abantu nebbala gye nagendamu baana obalaba ndowooza eryo lyebbina kati abo be baana betwagala ayimiridde tunatandika okukola oba nedda onsibye mu mboozi z'amabbaala naawe ogwogeza okundaga egundi ebbina omukazi ow'amabina mulungi nnyo omanyi omukazi ow'akabina alina kyasinga atalina omukazi ow'ebbina ne bwaweeka omwana tabeera ku risiki egwa kubanga atuula kuli omukazi ow'akabina ne bwe mubeera muli mu kaboozi anyuma nnyo ng'omuyitidde mu kabuzi kubanga okubako empi pyapya nga amabina bwe genyeenya ganyuma nnyo okutunulako be gati nga genyeenya teri musajja atakyagala kabeere minisita kabeere meja seguya kabeere ani ebyo bibyo abaana banaaba ebyo bibyo okitegeera omukazi ow'amabina mulungi nnyo omukazi ow'amabina ne bwawoggola ng'ayambadde gomesi aba anyuma oyagala muserebende muserebende tetujja kukolagana bulungi labira ddala nga tugeza abamu bagamba nti oba omukawakabina nga muli mu kazannyo totakimala bakuziyiza tweyingira bulungi mpozi obukyafu bubeera bwa muntu kyoyogerako nti tebanaaba kutukula obukyafu bubeera bwa muntu ngamba wano gakuziyiza okuyingira obulungi ebyo byonna oyiya buyiya teri atayagala kabina bw'oba wawasa atalina kabina teweewolereza okitegeera fe tugambye twagala abakazi ab'amabina andi nze nembagazi sibaagala egwe nga ggwe ate kankubulire buli abakazi abasinga okumumanya oba alina akabina oba toyina tosobola kukamanya wano ng'otunulako mutunule omukazi buli mukazi yenna nga yeeyambudde aba n'akabina anti mulimu abeeyambula nga n'akabina ne kabula nga yeeyambudde awo aba yambadde kambale aba yambadde kambale naye ng'abakabi buli omu alina kyayagala abobina tebamatira omukazi obutamatira ebeera kabbira so si kikula kya mubiri tutandikire kabbira ezitamatira kabbira ezitamatira wano omusoga ali mu kisooka n'akwata ekyokubiri n'ekyokusatu omukazi omusoga bamuyita nkabula mu kalala naye omukubidde eddakiika aga munankabulamu oli kujaawaye okakana ng'omusajja otandise okwewolereza ndeka naawe bakubira essimu babanja kwekwera amasimu nkabula mu kalala naye ekirungi kye baliko tebafeekinga omukazi omusoga tafeekinga bw'aba takuwulira agamba tiriikuwulira terigamba nti onzito yayiya tebiriiyo muganda babbi balimba bulimbi omukazi omusoga talimba bw'aba takiwulira aba tawulira agambirawo muna obuzibu bwabwe nti babeera n'appetite nnene nnyo abakazi abasoga babeera n'appetite nnene nnyo eyakaboozi nga mukazi omusoga awooma ate omukazi omusoga ng'anaakuwoomera mulye ng'agenda mu nsonga ng'ebula olunaku nga lumu nga tandise okufuna sayinizi oba nga yakazivaamu era libidde ebeera waggulu nnyo omusoga aba ajja kukuwoomera odde ne mukati we atasobola kutta
andi oba okwoyiya akyayagala tasobola tuka ekiseera n'amanyiira kati wana abakazi kati abanyankole amazzi ago bwe gasukka obungi omukazi ow'amazzi amangi tawooma bintu bituufu omukazi nze nga tunda ne wange ku dduuka eddagala ndina etunda amazzi naye ag'ekigero omukazi yenna buli lwasukka okufukumuka ennyo otuuka ekiseera ekisooka ne weeraliikirira obuliri bwo okuggyako ng'ofunye omufaliso n'oguteekako ekiveera ekyokubiri amazzi gano bwe gayise wakambaga obuseerevu ne bukola ki ne buggwawo obuseerevu bwe buggwawo n'atuuka ekiseera omukazi ow'amazzi asobola okuleeta ebiwundu nga kituufu agalina naye n'omuyingiramu nga nti wali obuseerevu amazzi goozezzaawo nnyo ne wakala omuntu aba ayagala era omukazi asinga okuwooma ye mukazi ow'olubumbabumba ow'akabutto akaserera kabutto ako buli lwe kabeera nga kabunye bulungi nnyo ku muti kyova olaba tugamba nnyo abasajja abakazi bano mugenda ne mubazinisa obupiira kondomu kati kondomu ezo ne zibaleetera okukala mukazi wattu tasobola kukugamba nti nkazi aguma naye nga kondomu yakaze dda kyova olaba tugamba abasajja every after 2-3 minutes kwatako owulire ekyali nkalu oba mbisi naye gwe opika bupisa omwana w'abandi yakaze dda ekyokubiri buli mukazi yenna bwe muba mugenda okutandika okwegatta naye aleeta olugonza mmana kati buli lwaleeta olugonza kitegeeza yo ogugwagukoze akulaze nti ekkubo ndiseerezza yingira okunsigaza nga ndi mubisi buvunaanyizibwa bwo ogwange ngukoze naye musanga abaana b'abandi ng'ekkubo balituseerezza gwe ne mujja nga muduma mudduka mupakuka okukakana nga mubakazizza wano omukazi asinga amazzi bamuyita Kezia Kyolaba abeera Sembabule yalina likodi ey'amazzi amangi mu Uganda emboozi ezange nzirinako likodi ate mala kola research sogera fa mukazi mukulu ali myaka kati nga ayingidde 42 the last time I heard from her ali mu 35 wayisewo emyaka 7 ye mukazi asinga amazzi amangi mu Uganda bamuyita Kezia Kyolaba abeera Ntete Sembabule njina tumukubire olwokuba nga omuwaayiriza waliwo omukwano gwange yagendayo sinze nete simu tumukubire omukazi yafubutuka mu liita 2 ey'amazzi sagala nnyo emboozi eno ebenge y'okukyamuukiriza mbu twagala kutambuza vidiyo nze njogera ebintu ebiriwe research omuvubuka yannyumiza n'aŋŋamba kojja omukazi yavudde mu liita 2 ey'amazzi ne gukola omwala ne gakulukuta ne gafuluma nga abayitawo bagamba ayoleza mu nju va ku bino ebyawana ebyokutetenkanya lwaki amanya ge gonna 2 bagamanyi otya nti mumanyi nakola research nali nkola research ku ddagala ly'amazzi ne mbuuza kiki ekikuleetera okubeera ng'obeera n'amazzi mangi n'agamba Kezia Kyolaba baamutwala mu ddwaliro okumujjanjaba ng'amazzi gamususseeko obungi abasawo ne balemererwa leeta essimu ye tumukubire omukazi oli gwokoonako bukoonyi yekenyini abyogera naye bambi nga bw'omanyi abantu biswazaamuuko naye omuvubuka amukuba muyina nga mukubidde essimu anasobola okumbwira mazima nze mugaa tuli wano mukuwakana tusibe ssente zaffe osobola okufutuka mu liita 2 ez'amazzi muvubuka amukuba yayanguwa okwogera tumukubire omuvubuka essimu yange eri wa junior mpa essimu eyo kubire omuvubuka muganda Kezia Kyolaba Kezia Kyolaba mukazi muganda alimu omusaayi gw'abanyankole afukumuka amazzi liita 2 buli lukuba babayo no junior yamukuba netutwayo junior atuwe gundi naye nze oba oyo kyaliwo bano nga yakalaba sikulaba bino abakazi abaganda bye beewolereza tonteeseteese abaana omukubira simu ng'oli kibuye ali wakiso n'aseerera nkubira muvubuka twagala tulimbalimba fala tukolera abantu naye bambi muvubuka saagala oba ayogera emannya ge kubanga nga bw'omanya abantu muvubuka mufumbo essimu enaawulikika owaayi hello omukazi ono gwe waŋŋamba ow'Essembabule akyasinza okuba n'amazzi amangi mu kikolwa eky'omukwano yafukira eddakiika mmeka aha
aha yavaamu ebidomola bimeka oli mu bantu tolina bwonnyonnyola togalabangako walala wonna gakola oluzzi yavaamu ebidomola bimeka si bya liita kale ye mukazi asinga amazzi mu Uganda abakazi b'Essembabule Ntete nawe nvaako enama y'omukazi kojja ogirina omunamangiina nayo y'omusajja nze nali mpakana kale kojja enamba y'omukazi wagijja waggwe enamba y'omukazi nali ndi eyo nnoonya engeri gye ntunda eddagala ery'amazzi nga nnoonya ki nga nnoonya biki ebiyinza okunnyambako okuzuula ki kanteeremu mukwano kanteeremu okuzuula amazzi mu bakyala ne bamundagirira nga baŋŋamba nti ayinza okuba alina byakozesa mwebuuzeeko bamumanyi buli omu agamanyi gali amazzi mangi nnyo so lwakituga SB4 twogere ku birala nze nkugambye omukazi asinga amazzi amangi mu Uganda ali Ssembabule keezi yakyolaba bamumanyi ab'Essembabule muveeyo mu njulire ku kyalo Ntete neyanziza nnyo gyegali naye kati bagalina lwakuba ti kati wadde agalina naye kati ate nze mba sigaagala kyekiri kyenayogeddeko nti agamangi ennyo agasusse si malungi omwana anyuma nnyo n'atandika nga ekkubo liseerera bw'atandika nga ekkubo liseerera n'atuuka n'atandika okuta omusajja agamba kubanga abasajja abasinga agenda okuyingira mu kikolwa n'omukazi ng'alina perception nti ye wa bulijjo ab'omusulo ebyo nabalagirira dde nkola omukazi bw'akufukiranga amazzi ng'ogeekengeddeko mbako omusulo guba gutuŋŋununa webbirire mpolampola nga talaba kolaba oti bw'owuliramu okutuŋŋununa mu musulo mwokya oluyi ng'ennyabo wandisigadde oseereza naye tompa nkali naye ng'abaana balina amazzi olinayo mu Kampala gw'omanyi ng'alina okujjako wano si mu Kampala bawala b'omu Kampala muno ekizibu banywa nnyo shisha ne bbiya ku katero okitegeera bbiya aleetera omukyala okufuka anti bakufukira bbiya era omukyala bwoba gabeera mazzi olwa digestive system eba ekoze eki emaze okugakolako naye nga abakazi kati abalina mpozi abalala awali amazzi olaba emasaka awo ku ssaza ab'emasaka ndooza mumanyiiwo emasaka ku ssaza waliwo embizzi nnyingi nnyo nze kyekyangobawo ndi musiraamu naye emasaka awo ku ssaza nawo abo walabawo balina amazzi lwakuba mala kubawa bbiya n'anywayo ecupa z'engeezi oyo kyali wange yamukubira mu ddiro nga nze nsula mu kisenge otulo twambula Mutesa Pulo yamanyi kusazaawo yantwalawo naye yatutte mu kulambula n'ensanga emidaala mingi nga Mutesa nze wano saagalawo omanyi abakazi b'e Masaka beesigaliza ekitiibwa kati awo amazzi gali ku ssaza nawo we gali mangi nnyo kambuuze ku ono rero mbozi yaki e Masaka awo nawo wali ate otusibye mu mbozi z'amazzi kati mpozi Masaka era ekyenjawulo kyaliko nti bamalaaya baamu bakuyisanga mwami batya sebo nsanyusa okukulaba naye onsanze sinneerongoosaako tuulakaawo taata era dde ssebo n'akubuuza n'enogedde nyabo mbadde manyi weetunda nti atayogera bw'otyo naffe embeera nze nasanga mukwano gwange emutukula ng'aguze malaaya naye ng'alinga mu makaage ng'alinga ali mu makaage simu ya Mutesa teriiko omukazi kati nvudde ku ekyo nkulaze nti abakazi b'e Masaka banjawulomu kati e Masaka ne waba mukazi nga yeeryamu aba n'empisa okubira ddala emutukula ku boda kubanga twali tugenze mu kivulu kya Gravity ne Chameleone emutukula mukwano gwange n'agula malaaya nga nze ndi wano nali ngenze n'emikwano gyange besijja kwogera sajja ajja bali be baali ab'ekivulu Chameleone ne Gravity baali bakoze ekivulu ffe ne tugendayo nga buvubukavubuka kati omu ku mukwano gwange n'agula malaaya ne bayingira kuba buloogi bw'emutukula okuba abali ebweru bali awo bazannya matatu kati nze nensigala ku mulyango nga ntudde omuyaye ng'akuba
ngenda okuwulira yi mukama wange bw'oba olina ky'osanze kitateredde ensonyiwa bakugina emiyayo gy'e Kampala yangu ankole ne ku banno mutukola kyatwala mwozi mwobo bulungi nga ali hotelo bagita triple A boda b'hoteli sente zaaliwo baana baali baavu okitegeera akubanze munesi ndi musajja mufumbo sigula Mutesa wona akubye Mutesa Pro kye kiriwo ogamba olya muganda ndo ne kojja abani kojja twali tulina nembozi gye tunyumyamu nagate Masaka kusazaawo kimugambe mbadde Masaka kusazayo wasinga abakazi abafuka amazzi amangi ono DJ Mutesa Pro manyi kyenjogerako amakituufu osinga kumanyawo mbizzi amazzi togamanyiiwo Crosspow ku Kimansulo. Sokoleke Mutesa babeera wa? Bayitawo ku Roscoe Pub olaba bwe twali wali. Kati opposite ekyemmanga waliwo akabala bakayita Roscoe. Nawo wegali awo. Babeerawo nali ba Kimansulo babeerawo awo nga bo gabeerawo gajjenjeero. Ekitegeza nawo otera okugendawo n'obasangawo. Twakolanga naye ku buddu bamuyita madimbuko yina okukula. Madimbuko owaserukeera. Mutesa ogenda kuncha ate madimbuko kyali wange ogenda kumuncha ogambye agula n'okugula. Madimbuko. Wategeera ota nti agula nga gwe togula. Ayena yakyenyumiriza na musimanyi olita wontadde kumpewo. So ekintu bwekityo bwe kiri abakazi b'e Masaka bambi balina empisa balina empisa wano buli buche ina kyesinga ginnaayo bw'ogenda kati wano mu Uganda kati ekifo ekisinga okubaamu abakazi abasava nabyogera dda sijja kubiddamu naye bali ku SB4 Media nabyogerako ku SB4 Media yali etwali interview yasooka nti kati wano bw'ogenda embalala mu kizungu mazzi naye tebaasika bw'ogenda embiko wano mu Jinja embiko n'ogenda paka ejjinja ku Nassanga abo tewali yadde ettondo ly'otuzzi naye appetite bw'oveeyo n'ogenda nayogera ku woteeri y'omusajja ekaseese yali anzise sijja kuddamu kujoga yali ansindikira drone ekiro ani akuguza okunyono ndekani kyobola kati so buchawe ziri ez'enjawulo naye ng'ate baabe bamalaya b'entebe temuli yadde akawooma abaana baŋŋamba bangati wano mu Uganda bamalaya basookera ntebe teosanga kana kamyaka 11 nga katunda abaana abo bambi babingira mu bikolwa ebyo oluusi olw'abazadde peer pressure and all that bane tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo mubaana naye obwamalaya bwo bususse naye ate abasajja bagamba abakazi be basinza obbasindikiriza okugenda mu bwamalaya omuntu n'omukwanira emyezi 4 tannakulaga wadde waafuyisizza omwana n'agamba 10 ate ne bamakati wano mu Nansana bamalaya bamu beenyinnyala tojja kuva eri ng'oli mumpinga gwe baliziika mu kibiriiti akuwe agamba gwe baake walala gy'ogenda atunulira bode atunulira height naye abasajja abasinga era bagula nze nina omusajja mukwano gwange yannyumiza yali agenza okugula malaya enankulabye n'asangayo maama w'abaana nga naye atunda n'afaananako oluyimba lwa Bwire Mukaabi kagaali kange wamusanga okola otya business wasawo ogimubuusa muganda wange n'osanga mukazi wo ng'atunda kati n'osigala ng'akyali mukazi wo beera serious SB4 tekigumiikirizika tosobola yadde okukikkira omuwagira otya aya naye nga ye malaaya awooma abakazi abaabe kyova tugamba ffe bakojja nga tubulirira abafumbo tiwefuule malaaya eri omwami wo kati obadde okimanyi nti abakazi abasinga okwambala habaaya ne beesiba mu feesi bwe bati ne balekawo maaso basiramu bannanga abo abasinga baba bambadde G-string munda kubanga bwatu bamulagira eddiini emuga nti ng'oli n'omwami wo mu kisenge byeyambulire naye alabeko mugundi sharia batekamu zugundi bulegingi obwo
bateeka mu naye munda mubaamu obuntu obusikiriza abaami bwabwe nze nkugambye nti abo boolabanga bafala ate bwe batuuka eri babeera ki babeera b'amaanyi nnyo ng'atuuse n'omwami we mu kikolwa kyovula atugamba abantu nti weefuule malaaya eri ki eri omwami wo twali twogera ku gundi ku omukyala obufo obusinga okunyumiramu sex notugamba emmotoka sooka okomaawo emmotoka njogerako nnyo buli lwembeera ne bwembeera mu misomo ne zinterview ez'enjawulo ne mbagamba SB4 tuli wano twogera naye tewali kintu kinyuma nga kubeera ng'ovuga mukazi wo ng'olugendo lutambula awulira weeboye n'atandika okuyisa omukono n'aguyingiza mu mpale yo era abasajja abasinga bakola nga bw'okoze abasajja abasinga amwekonesaako tinawendeka naye nga bimunyumira don't be a boring boyfriend bwe mba muvuga emmotoka omukazi ateekeddwa okubeera ng'akwata omukono guno n'agukusonseka mu mpale kati naawe omusajja toba musiru naawe sonseka omukono gwo munika y'omukazi otandika omusokonkola ng'ayoza omutwe gw'engege omukwano gunyume ng'ovuga yes ng'ovuga omusajja obuvunaanyizibwa era nze njagala okwebaza abasajja b'e Najjeera abasajja b'e Najjeera ebitundu 80 ku buli 100 emmotoka zaabwe zibaamu tinti abasinga bavuga empale ziri mu maviivi okusobola okutwaliriza jjaamu yes gwe njagala tukikole ng'abagezesa gw'ogende ku madinisa bw'oti olingize katono nnyo ojja kulaba omusajja profesa ati abasinga bakola mu maofiisi ng'empaba eri wansi kati bw'osanga obwana obulalu oba okyakavuga bw'oti nga kabatise edda bbogoya mu ttama katandise n'okulakira ng'akaagala okuseseba si menvu atadde waya mu ttama ebintu ebimu njagala bibikkeko leka naye kunfula musiru nnyo nkugambye bwe mbeera muvuga emmotoka ng'oli n'omuwala atudde wano naawe ovuga bino bye bisinga oluusi okwagaza abasajja bakazi baabwe oba okuleetera abasajja okulemera ku busaidi kiiki nga kalalu nnyo waali kalina ebintu byekakola ng'ali nako omusajja kankubuulire bw'obeera ovuga emmotoka ng'oli ne mukazi wo okusinga okutuula bw'ati omukazi ateekeddwa era ebiseera ebisinga omusajja bagenda omulaga ng'atadde amannyo ku ngulu otomera kakkana ng'agikubya emmotoka gwe bw'olabanga emmotoka nga bagiyingiza olukonko totawanya kubuuza kireese kabenje ng'omusajja abaddemu n'omukazi bakikozeeko omwana nga ovuga ngomba omwana yakinkolako kawala kalungi nnyo edda nga sinnawasa twali tuva bombo kewawasa edda oyagala kunyononera maka omwana yeyetumiikiriza ye nga ye n'agamba kankikole okitegeera because those are things ebintu ebirikanga ebiri crazy by the way naye ebintu ebyo bizza nnyo omukwano obujja batuba tubyogerako wano biwulikikanga ebiswaza era ebyensonyi naye tubagambye have you ever done something crazy between you and your partner that is gonna make them think of you wana ndi mukuvuga ontandika otya nti oli mukuvuga mmotoka ng'omwana atandika asooka kutunulira mu maaso bw'ati alabe reaction yo kali gwe kifeesi choice before nga mujaasi temwana tasaaba bikukola akutunulira bw'ati ng'alaba omusajja ali serious sibyagalirako ddala okitegeera naye baprofesa baani nze nali nsanzeeko profesa omu yunivasite ey'amaanyi wano ng'azinira mu lusuku twali twawula bikomera nga nze mpangisa wano namusanga ali mu lusuku ali ku kawala kato nanga mwana nkoze tewennyonnyolako ffe tuli basajja n'abasajja kanabe kali akawala akakikola olina enamba yako ebyo tubiveeko byali byadde emyaka nga 15 emabega naye nga kyengezezzaako okugamba nti people should do crazy things in love ebintu ebyo byebiyamba kubulira abantu babikola abaana babikola abasajja bakubira mu mmotoka nakirayira sirikikola ekyo nakikugamba nekiddamu era nja kukiddamu buli we nnaabeera
abakazi sajja bako kati waliwo abaana obudress bwe batambalira okitegeera kankubulira yangamba nnyo abawala ogenza okulaba omusajja ojjidde mu jumpsuit kojja tubagambyeko abaana ozize okulaba omusajja otaddeko rujiini osaddeko n'omusipi omusajja anoonya ayiseeyise engalo akwata ku mapeesa 5 omusajja n'awulira obusungu muzze mu kifo nga wano ku kateero mutudde omusajja ayisa omukono don't touch me okutta eccupa ye ya mitwalo 3 gy'onywa stupid abatunzi ba jumpsuits baziwere mu Uganda baziwere kojja kuyisawo akalanga ako abatunda jumpsuits mwenna muzungu tania ebyo byonna kasasiro mwereere tebirisiza sente zaffe woowe baziwere tugabe government omulanga eziwere jumpsuits government ewere jumpsuits kubanga abali awo mukendeze ku mboozi tusomesa ggwanga juni amaloboozi gakakkane kyengezaako balaga nti obugoye obumu butusikiriza engoye ezimu kankubulira abasajja abamu balina amaddu tulina amaddu agalingiza abakazi baffe nga banaaba ng'omukazi we wamuwasa waka n'omulingiza nga anaaba nga bweweekomba lwaki akusikiriza yateeka kamera mu kintu kati ngayo kino kyekiri nateeka kamera naye alina bizibu zabapangisa ku nyumba ye nga yeetakizaako bavubuka hakyo sikyagalira ddala landirodi yantega kamera nga basusse okupama kungulu mu ttooyize lwe lutalo lwe nasiikuula ku muzigo nga nkyapangisa nakati omukazi akyantenda se bwe yateeka kamera mu ttooyi nga ffena tetumumanyi oli muli oyiza obukutiya aleeri akulabya namugamba nnyabo kati nti anjali njagala kulaba aboonoonako nga nze ni muntu mukulu yali mukazi nga muto mukadde yali naalongo mulamba ne muganya buyinza otya okutukira neera emizigo bane abantu twalirwanye nnyo ne tuzimba emizigo girimu all sorts of confusion bwe tutandika ate ku mboozi z'emizigo omukazi yatutega kamera SB4 mba muli tomumanya naŋŋamba gwe tolina buzibu siggwapa makungulu waba wakayise essaawa nga 2 ng'agamba nkukutte ng'ayomba na neighbor wange agamba bulijjo gwayonoona ttooyi bibaayo agala mu kinaabiro okumanya ng'opangisa bubi nze nali mpangisaako ku muzigo ogumu landirodi n'aleeta abaalooni takwebuuzaako oli awo oyimiridde osenya weesibye ettawulo era eno waggulu mu kifuba mpitaawo nawali mumpa ssente mmeka ne mubuuzaako nti nnyabo nga ffe tetutegeezeddwako mwe baani mwenga baani kujuba kuno oyinako ki so tulina okumakinga sure nti oba oli awo tuzimba kubanga banaye obupangisa nawo bulimu ennaku naye SB4 lwaliro njagadde tutambulire nnyo ku mulamu ogugamba nti abakyala bateekeddwa okuba si bakyala bokka abakyala n'abaami bateekeddwa okubaako ebintu ebipya bye bakola okusobola okuzza obujja omukwano gwabwe teri kintu kinyuma nga mukazi kubeera ng'ayambadde agenda ku mulimu awo wennyini n'omusika n'omugamba mpaamu amangu dakiika 2 ng'osamudde ebyeru n'omugamba good luck tuuka bulungi kamangu dresses abaana bambala bu 2 piece ekitegeera bambala waliwo budress babuyita batya butterfly abaana ntira nnyo okulaba kadress ako aka butterfly butera kuba bwa checked waliwo bwa checked bulinga obw'abaana b'essomero abamu tebassaamu teri kintu kinyumira musajja nga akulese ku date n'omwambalira nga mugenda mu clubbing of course n'omwambalira akateeteeyi ako ne mujja ku dance floor ne mutandika okuzina n'ayisa emikono eno n'akwata ku mabina olaba ovudde mu mbeera dress endala era gye tunyumira abaana balina ebipale bye bambala kati ebireetera bubina okusagala bibeera nga buveeraveera bwebiti nga bikola ki byaluwewere nnyo omuwala bw'ayambalanga ekipale ekyo n'atanyeenya kabino yo totawaana losi abaana abasinga ateekeddwa okubeera nga bw'ayambala ekipale ekyo abo nabo banyuma bannanga omuwala alina ebbina erigonda anyuma ne bw'aba talina kanene musagala naye gwe ne bonaabeera nebbina lyo nga likoma akyoli oli atuulako n'abaako byawanula waggulu naye nga likaluba temuli mugaso so abaana bambala budress obwo bunyuma nnyo then mpozi n'ekirala
bw'obeera oyambala olugoye kisinzira woogenda tojja kwambala budress obwo nga mugenda ku mikolo waka kwanjula of course oteekeddwa okukambala ng'omanyi nti gye mugenda wakwatagana nekyoyambadde kajja kubeera kalungi nnyo. Abasajja twagala nnyo okulaba empale y'omukazi ng'esaze okitegeera ng'ekoze kalayini ako nsiiba nkyogera ng'empale omukazi ajambadde naye ng'olaba kalayini weeyita bw'oti ekyo kyokka abamu kibamalize sente mu nsawo balaba ng'ogupala ogunene nnyo mulimu abambala bukundi so munwe nayambala wampale ye netuyitamu tuti nga tugwakwe tuti oba omuze twagala nnyo empale ezo okusala ng'ekoze kalayini bwe kati kuba okuba akafaaniro gaaki ekyo. Twagala nnyo okulaba abawala ng'atudde ku ppiki n'abibiniramu katono empale neerabikako katono nga myufu red ate bammanyi nti mulwadde kuba esobola okuba ya red naye nga wansi waliyo kakala akalala naye omukazi buli lwatuula bw'ati n'akikinala era omukazi yenna ekyebbeeyi kyabbeeyi ateekeddwa okuba nga bw'atuula n'akolamu bw'ati omusajja alaba akawale oyo namugobererako okumala olunaku ndabe kwatako mu bugalo nina kyaliyo yange twamusange twamufubutula genda nakavidiyo kunali nkyakaina bakabira mu ssimu mama guli esibindeka wanafune boda tuvuga emmotoka n'obaka akawala k'ogoberera n'otuuka ku bitaala n'okolimira gavumenti yateekawo ebitaala nga gwolina kuyimirira yali ku booda naye ng'ekimugobezesa layini ya butiiti naye nga gwamugoberera olina omukazi eka n'aba katubideko kubumalu umwana nkutumiddeko sikutumiddeko sikutumiddeko umwana nkutumiddeko nnyo so naye nze kyemmanyi nti buli mukazi yenna Mukama Katonda yamukola nga alina kyasinga ku munne otuti nawe bukujjako ekisooka omugaso gw'obutiiti obutiiti obwo obulaba omusamize ziba yirizi eba yirizi twogera ku butiiti ate bwe twogera obutiiti si twogera ku butiiti obulungi nga layini si nnyingi ziteekeddwa kuba layini 2 ku 3 okitegeera obutiiti obwo obadde okimanyi nti buyimisa omusajja ng'omusajja abukutteko bw'ati mama olina obutiiti olimba okitegeera omusajja buli lwabukwatako bw'ati akyamuka. Ekyokubiri obutiiti obwo obulaba bubaamu eddogo wabaawo obuwange naye ng'omukazi ayambadde akatiiti lwakuba nti obutiiti obukolera ku bakazi ng'embuto sinnya n'abamu mwambala bwa bwerere bwambala olubuto ne lububikka. That is a disadvantage. Sosooka osala olubuto nga tonna bwambala naye nga bulungi nnyo era omukazi yenna ateekeddwa okubeera ng'ayambala obutiiti. Tuvudde ku kyobutiiti nga tuwumbawumba waliwo ebika by'ennika. Nika nazisomesa dde eggwanga lino ne likwata ne ku mutwe ne mbaga toyinza kugenda wa musajja kumulaba ng'oyambadde maama wumalu. Nakibagamba ngenda kukiddamu era nkyakiremerako maama wumalu nga nnene bweti eringa kateni y'essabo. Okitegeera erina kubeera etya empale nika yonna eteekeddwa kubeera nga ntonoko bweti nga ntonoko. Ekisooka nika ze ezimu kuzisinga okuba obulungi waliwo ezisibira mu sides nga busibira mu sides bulungi ali buba bulungi nnyo. Waliwo nika ng'erimu ekituli wakati totawaana gijjamu we bayisa eyo nayo nnungi nnyo. Waliyo nika omukazi omuddugavu ayambale white, omukazi omweru alina okwambala not totally red naye ng'erimu ka reddish kamunyumira nnyo. Then waliwo kakati ate waliwo abamu ojja okulaba omusajja alina oyambala ka patra nekakukwata wenna nekakunyiga okitegeera. So ebimu ku bye tulina okutunuulira ku nikas ezo otherwise ezimu zibowa naye waliwo obulungi omwana n'akajjamu obunaanuuka. Waliwo abaana abatukolako effujjo n'ava buvi ku boda boda n'alinnya wansi okugulu ti ebbina linnyeenya liti. Awo abasajja wetufira ababodaboda ndowooza bakoberamu nnyo naye nga tetunaba na kudda ku bakazi n'abasajja. Mulimu abasajja abatakyusa bokisa mbogerako bulijjo useless boyfriends takyusa bokisa gye yayambala ku Monday
awunyako buwunya ku lwokuna bw'awulira tewunya bubi n'agizaamu useless. Waliwo abalala nga ye amasuuka bw'agenda tayala buliri nga bwe yabuvuddemu ku makya bwe buli bwaddayo olw'eggulu awujja buwujja bed cover. Munabazivaako box. Boxa toyinza kugivaako. Nabawala bava ku mpale okimanyi ekyo? Omuwala empale olina kugivaako ng'ogenda kwebaka. Omuntu yenna alina okwambala empale. Emisana tukutuka bana tebambala mpale. Oyinza batali mu mpale. Omukazi yenna ateekeddwa okubeera mu mpale. Ateekeddwa okubeera ng'ayambala empale. Ekyo kyo kiteekeddwa kubeera nga kibeera bwe kityo. Naye nga mainly buli omu alina ekisikiriza omwami we. Ffe tugenda kudda ntudictatingire bantu. Buli omu alina ekisikiriza omwami we. Waliwo ayagala omukyala ayambala kalinjari, waliwo ayagala G-string, waliwo ayagala type za nika ez'enjawulo. G-string ekolera gwe? Sijagala. Okuva lwe nayambula omukazi nenje mwambula negirako ettooke sikyayagala kugirabako. Ubuuzi obwo bugenda ne bayingira mu bbina wakati ne buleeterako ebitali birungi. Mwambale empale zitegeerekeka akawuziwuzi ako kati kagenda kusikiriza ki? Okitegeera. Ffe twagala nnyo abaana kati n'owala n'empale ez'ennene waliwo abawala abambala nikas ezo nga yakola ettama. Nga yajja ntumuwa kamatama booster n'akola akagugu wansi awo. Kati omusajja buli lwakwatako bw'ati n'awulira nga kyekyo. So zitera kuba za white nga za cotton. Ezo nazo zibeera nnungi nnyo. White nayo ndaba tesaana. Empale ya white nnungi. Empale ya white mbi. White knickers. Omwana aje kugiramu nga yonna. Nice. Okujjako bano abatali bayonjo n'ajambula nga yakwata akapapi wakati. Nga agijamu yeekweka bwati. N'okajjamu n'okateeka mu nsawo. Naye abaana beeyonja. Ate yakatimba. Waliwo abakazi nga bayonje. Yakatimba is okay. It is a yes for me. Naye oteekeddwa okubeera nga washavinga. So simukka kuyita muki muddo kuyitamu. You must have shaved very well okusobola okubeera nga empale yeekunyumira eyakatimba. Naye ng'ekisinga byonna buli omu ayambala ekintu ky'amanyi nti kisanyusa omwagalwa we nti eri ayagala okukirabako. That's all. Nga tumbawumba ku basajja n'abakazi baani abasinga obwenzi? Ku basajja n'abakazi baani abasinga obwenzi? Abasajja tuli benzi. Abasajja abasajja muli sijja kweteekamu kubanze siri mwenzi. Muli benzi. Omusajja ava mu loogi ng'alina omukazi gw'avaayo naye aba atuuka ku kkubo n'alaba boda boda n'agigobereza amaaso nga kuliko ekiwala ekirala. Abasajja benzi. Ayayayaya. Okumanya nga abasajja benzi kuba abakazi. Kati wabanga gotoli mwenzi baani alwa abenzi? Wabanga gotoli mwenzi. Mwe. Ani nze ndi kojja ndi. Ani nange nze ndi musajja mufumbo. Wale udi wako mukazi wange nga wakatidde mu bwenzi. Senda. Kati wabanga gotoli mwenzi nange siri mwenzi. Abasajja benzi. Lwakuba nti kale okwenda kuno si kulungi era tukuvumirira naye okwenda tukutegeeza nti omusajja taagala mukazi we wawaka. Aba mwagala. Osegeera naye wabeerawo oluusi omukyala byatatuukiriza abamu gabeera maddubuddu nga kitaawe yali mwenzi naye mwenzi ne jjajja yali mwenzi nga bwansikirano ne wabaawo amamu abenda ng'oluusi ekimuleetedde okwenda kisibuse waka naye nga obwenzi ng'omukazi akulabirira akufaako n'oyenda nga tomatira bumatizi bubi naye waliwo obwenzi lwe bukuuma amaka. Obwenzi bukuuma ddi amaka? Omusajja buli lwagendako mu bwenzi oba omukazi n'agendako mu bwenzi akomawo ng'alina ekimulumiriza ng'ali guilty. Ayongera okwagala munne kuba abalaba nga amusobezza. Omuntu buli lwagendako mu bwenzi akyajinga n'arefreshinga. Bw'agendako mu bwenzi omukazi bw'agendako mu bwenzi era nze ngamba nnyo abakazi totukaabirira. Mukutte muloogi ng'alina omuwala kojja nkole ntya genda oyende. Obuwagira obwenzi. Omusajja wo bw'ayenda naawe yenda. Eyandibadde ng'amunyiigira ng'ojjukira wejjukiza wekka nti namusasula kasita tolwalirayo nakufunirayo mbuto zitaliiko buyambi. Ekitaggwawo kikuwa engabula. Tetukyali mu ebyo kuba kati olwaleero SB4 kankubuulire. Abantu bakomitinze suicide. Abantu bagenze mu depression. Abantu bali mu rehab.
nga yasanze bbawa azina naye omuntu bw'ayenda naawe n'oyenda muba mwesasudde bwe guba mupiira gubeemu emu kwenda ne sikukwata tekijja kunno okwenda kulina amateeka 5 yenda tokwatibwa yenda tolwalirayo yenda tolemezaamu yenda toleetera mukazi kususpectinga yenda tofunyisa mbuto kumala gamansamansa baana ebisigadde munna anaava ku kyanyiige ndowooza ensonga eyo giwulidde SB4 Media Tuggussa Enssonga tubadde ne abani kojja tulina emboozi mpanvu nnyo ez'okunyumyako tujja kuba nga tudda genda mu comment section oteekemu biki bye walisaanyeeko okubeera ng'omanya era mu comment section gye tuba tulisanga otubuulire omusajja omukazi ani asinga okwenda waliwo kyakomentinga nga edda nga kigamba nze mukazi wange mwenzi mu comment section tutekayo video bote nze mukazi wange mwenzi landira odde wange simu nze waliwo omusajja waliwo mukazi wange lumu namususpecting okwenda kati lumu nga mpulira ennaku nga nkwata essimu ye sikiwagira baagalana nga nkwata ku simu ya mukyala wange nga ngikebera ngenda gikebera ng'omusajja amuweereza akakadde k'essente genda okole ku shopping n'oyo omunaku wo muweeyo emitwalo 2 nze kuba nali nkyali mwavu embeera mbi kati bwe nakomawo bwe nti butuufu ne mpulira ennaku ne ntuulaawo mu ddiro nga nsiriikiridde omukazi n'aŋŋamba waliyo brother wange aŋŋambye nkuweeyo emitwalo 5 konzi bampadde 2 omwavu omusajja omwavu omukazi bw'ayendanga tomuba guma ogambe munne tewali kyakukola kuba omukazi asobola okwenda osobola okuba oliawo nga babanja miliyoni ya fees ogenda okulira bazisasudde tobuuza bw'ovanga ewaka nga oleseewo 3,000 n'osangawo ennyama tobuuza omukazi bava kumulya ne mufuna ennyama kati kye bayita tekisinga okuleetera abantu bambi okwenda oluusi ebambeera nabamba bawenda lwakinyumo waliwo olinagaa nti nze nyumirwa waliyo abawala olinagaa nti nze nsaba yampa lwaki nyumirwa bunyumirwa lwa ssente nti nedda neze kugaba bugabi waliwo abasajja abamu SB4 waliwo abasajja abazina omusajja nakukwatira ku mukazi wo maama nnyabo omusajja nakukwatira bukwatizi ku mukazi wo gwe n'amuva obufo n'obudoromansi yokka n'agimalako essaawa 2 ng'olwo n'ayitira mu sitayiro z'otakolangako babula namunana zomba magombe twetale fumite sirye agenda okudda ewuwo mumaze emyaka 10 gagalaba nnoono n'amalagga kati era ngamba nnyo abasajja ofubanga nnyo okulaba nga mukazi wo tabeera exposed kubanga bw'anaakeera ku makya n'abeera exposed era ngamba mukwano gwange Engineer Akram bawa Dr. Cool nkwegayiridde yanguwa nnyo nga dokita tannaba kumanyiira mbeera gy'atamanyiira kubanga dokita kitononyera bayithe ne ku nsonga eyo dokita yagenda okuyingira mu bufumbo nga mwana muto ffenna tukimanyi seeka n'amufuna nga kawala kato ne kagetinga caged ku bulamu obw'owabweru kaakati ne kabeeramu eyo embeera not until of recent ng'omwami Allah amuyise n'afuna ku musajja ono kyova olaba laavu ya Dr. Kurusumu ne Akram ebaddemu abantu 2 ng'omu alina experience ono nfala ng'omulala alimu olwaffala kyova olaba nti bambi hajjati olwafuna omusajja yali ayagala nnyo n'amulisa omwami naye ng'ate bwe tulaba omwami yamulisa kitono kati ne weesanga nga laavu eyo mu butuufu n'ogisanga nga tebalansinze bulungi omukyala ayagala nnyo ali excited y'omusajja abiraba alaba dda kati n'abanga omusajja engatto ate ze yalimu nazo zaali nnene nti abantu batandi waliwo waliwo ex w'omuwala gw'oyagala lwe bamukompeyaringako ne bikutama ng'abantu bakusuubira okubeera nga naye ng'ate tekisoboka you have your own life kale n'ekirala omusajja n'abeera wakuwolereza nnyo kino okuwolereza mukazi n'atuuka n'agamba mbikoze eki naye nga kyenjagadde okwogeramu ekyo nti omwagalwawo
bwavanga ewo bawulira nga okyamwagala yangu omunoneyo nga tannamalayo wiiki kubanga SB4 mukazi bw'anaamalayo ewiiki munaabira mu kinaabiro kyakusitula kadomola bamututte mu bathtub ali exposed obadde omukuumira wakatamanyi byakubinuka bamututte mu kateero bamuspoilinze ne bw'anaagamba nti akomewo ewuwo things will no longer be the same ojja kuba omubowa atuuse ku buvubuka kamukubye amaze emirundi 3 mu rawundi emu gwe nga gwe tamalangako ebbanga lyabadde naawe ebyo byonna bibaleetera okukola ki kwenda byebyo ndooza bamulidde abani kojja tujja kuba nga tudda naga buli wiiki tukolayo ka program gwalina ku magezi funamu ekyokuyiga program zino ziba zakusikunyumira bunyumira kuyiga program eno gwoyizeemu ki twalina abani kojja ku TikTok kukwala esogenda no following bankubireko ne ku 0753 4 04 68 ina kye weetaaga bananga abawala bwe tuba tubasika waliwo abajja wange nga baagala obbasika banaye abawala bwe tuba tubasika mulekeraawo okuyima abakazi bakaneegezaamu okunsobyako emirundi gye sijja bagamba nze ndi professional mugamba nti munnange terera nkukoleko kakkana atandise okusiza okumu ng'afa amazzi kojja muga please era kati nateekawo n'omuntu abeera ku standby singa bantu obadde ogwagala nedda nina mukwano gyange ku maddu ge mulinamu musobola ffe tuli professional nnyo nedda oteeddeko omuntu nonga kati naye bakazi bayinza okujja nga bangi omulundi gumu kati gundi genda ogiro basenga gye bali kuba waliwo n'abakazi abataagala musajja bakolako anti waliwo era mukazi atayagala mukazi munne mukolako sigaba mirimu njagendako eyo gyotwagidde mukyala sendabula ojja kumukulagirira tugenda kukola enteekateeka mukulagirira namufuna kyanga tayagala nnyo mawulire tomanya nja bane tuyambe omukyalo oyo tuyambe omukyalo oyo mubeere bulungi mweraba bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.